kunga Kyagulanyi Bobi Wine kunga kyagu kunga ngenda kutikinga Nuupu akalulu kenina nkateeka wali manvuli tik ngenda kuvotinga Bobi kulwa Uganda yaffe no n'ebiseera eby'omu maaso yayamino nkowoola message enkulu ya kukunga abantu balonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu 2026 kati oluyimba luno lwa Eddy Kenzo gogamba luliwo olusinga oluyimba olusinga ne bana Uganda balumanyi omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Kasaya lulaikinze bwati nalukkiriza kitegeeza lwe lulina okusinga kati mbuuza abatulaba kuka King Fa kunga n'akatiika aka Eddy Kenzo kaliwo akasinzo bakolera oluyimba luli lumu olutrending nga waluyita kunga olwa King Fa teri lulala oluyimba lwa struggle wali wayimbayo kwemabegeri oba struggle wagiyingidde kati mu campaign anyamle kokonyo nze ne Bobi tuli bakikomo linnya kyeryo lwemala ng'olwasooka mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Kunga Kyagulanyi Bobi Wine kunga kyagu kunga Kyagulanyi Bobi Wine kunga kyagu kunga ngenda kutikinga Nuupu akalulu kenina nkateeka wali manvuli tik ngenda kuvotinga Bobi kulwa Uganda yaffe no n'ebiseera eby'omu maaso yayamino nkowoola abaana ba Uganda ne Buganda yayamino kati wali wotadde ngenda kutikinga Nuupu ngenda akalunka wa Bobi bula wali manvuli ngendo teeka tiki yange kati omulala ye n'agamba nti ngenda kutikinga kyeyayogera sikimanyi bulungi ze nawandiika byange ngenda owulira nga biranga naye kimanyi yagamba bagenda tikinga ye yagagenda tikinga oba something else naye nga nayo mulimu tikinga kuba olwabo balutuma tiki kakati kankwanjulewo nti banyawo ne bassebo gwendi naye bamuyita King Fa muyimbi y'omu ku baana ba ghetto y'omu ku baana abasazewo okubanga bayimbira struggle oluyimba naye omunayuganda agoberera ajagamba nti ye muyimbi yakopya oluyimba lwa Eddy Kenzo lwe yayimbidde President Museveni ajagamba ye yakopya naye nga teyakopya omanyi byanjawulomu kyangu nnyo bakiriko omuntu okugera kyonna kyabawulira kyabasobola okugera kyabategedde nange nzikirizibwa okugamba kyemba nsobola okugamba mu kaseera ko kyegera so Uganda agamba nti nakopye sisobola naye mmunenya naye nga yenza omuyimbi yakubye oluyimba lwa kunga yes kubola nga waluyita kunga kati mbuuza abatulaba kuka King Fa kunga n'akatiika aka Eddy Kenzo kaliwo akasinzo bakolera oluyimba luli lumu olutrending nga waluyita kunga olwa King Fa teri lulala bwogera lolukeberako anyway tukolebo ekiro kyangu nnyo alaba video ene saawa zino genda ku YouTube yo okeberemu kunga by King Fa labe views zerulina audio zona audios tunata videos katogende ku TikTok ogende mu sound okone mulabe users oba challenges eziri kukunga neziri ku side yeri kati olabe amanyi galiwa mu kaseera kano gali side kye watufu King Fa sijja kukiza kwepima ku Eddy Kenzo sisobola yadde nakumwepima ku edino gezako I give him respect much respect because Eddy Kenzo basajja abadde mu industry for over 15 years mbadde tubaduzenga tubalabirako omaye bagambo oyigira kuba kulu abo so la mwepimako mu career ye ne yeke nyini yakola mu statement n'agamba nti tuli mu kaseera ka politics oba ka kuvuganya oshegera it is a fair game oshegera so
inakkiriza nti yewe bwe tuba tulina oluyimba olwa campaign oluli mu kulidinga nabo balina olwabwe bagamba nti lwe lwabwe enyimba zigende mu maaso tulabe olulwo olunakola ki olunabeera beto oba olunaliisa omukulembeze bule mugwawagira so kati essaawa zino luleading ensi erumanyi so siri mu kumwepimako mu kaalya ye naye tuli mu kupima kugerageranya nnyimba ffenna ze twakoze ze yakoze olw'ekibiina kya National Unity Platform naye yakoze olwa NRM. Yes. Kati tunuulire ennyimba bbiri. Kati oluyimba luno olwa Eddie Kenzo gw'ogamba luliwo olusinga. Oluyimba olusinga ne bannayuganda balumanyi. Omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Kasaya lulikinze bwati n'alukkiriza kitegeeza lwe lulina okusinga nakati nkuwadde evidence nga silwogeredde bwogerezi nti ndikuwera ekikopo olw'okuba lwange nene views zeeraga omanyi bagamba abazungu bagamba numbers don't lie ate ndowooza nawe osobola okikkiriza lujja numbers don't lie tezirimba sibigule buguzi nzolaba ndi ghetto yuti sina nnyo ssente sina sente zigenda gamba nti ngenda kugula views osegeera so buli video olabanga kweri oba kuliko 20 ko oba 50 ko oba 100 ke kiba kitegeeza bantu bayagadde luyimba olwo. Kati mundowoozayo olowooza lwaki oluyimba lwafuuse lw'amaanyi lwafunye following ey'amaanyi okusinga olwa Kenzo olwasooka? Basically ndowooza storyline yalwo story ng'ate bifaanagana tujjawo ekintu ekyokufaanagana anka olujja kambeko kyenkubuuza wakakeera bw'okeera ku makyo obuuza abantu osiibye otya bwe kirina okuba nange ngene nkera ku makya nembuuza abantu osiibye otya bonna bemba nsanze mu kategori yange oba family yange bonna be babeera kiba kitegeeza bwe ngamba nti osiibye otya n'ogamba osiibye otya mba sikopya osiibye otya si bwe kiri bwe ngamba nti osiibye otya nawe n'ogamba osiibye otya mba nkopya osiibye otyawo nanti bino si byosiibye otya kati labayo oluyimba lwange lutandika bwe ruti ku lwa Katonda n'ensi yange ne bajjajjaffe abakulu baffe batusooka Kyagulanyi obukuumi bwe tubukukwasiza Katonda olwabwe bwe rutandika kolasi yange egamba kunga Kyagulanyi Bobi Wine kunga kyagu kunga kati mulimu ne huuku egamba ngenda kutikinga ngenda kuvotinga nup buli awali ambuleera osegera obusa akatikingo kuba obotikinga buli olaba ambuleera so munizo kubanga mu storyline mu bigambo ebyogeddwa mu kaseera ako we nali njiye ebyange mulimu bye nafaanaganya n'omukulu anko Idirisa weewola ebyafaanagana weewola ebigambo kingifa anko Lujja oli mu kumpanda kubanga bwe mpulidde eri gy'otandikidde mu verse ekituufu byo bigambo bibyo ne kino kunga kyagu ebyo bibyo naye ngenda kutiikinga basi gwe noteekawo ki lwansonga akaseera ke tulimu nga wenkugamba nti kakulonda si bwe kiri sayidi eri egenda kutiikinga naffe tugenda kutiikinga tewali sayidi eri egamba nti negenda kusimba layini negenda tiikingayo kaffena sayidi zonna zigenda tiikinga si bwe kiri kakiba kitegeeza abakulu ba sayidi eri babagamba abantu babagamba mutiikinge naffe tuba tulugamba abaffe tetugenda bagamba nti muteekemu ekigalo oba mukolewe muti bagamba nti mukole ki mutiikinge mpozi nga gavumenti egenda tuwayo ekigambo ekyala kyetulina okukozesa okutegeeza tiiki kati kyentegedde singa abadde wagoba badde olina kusigaza n'ekigambo baasi bade ne information yonnayo ne lyrics oba ne meaning zonna zibadde zirina okuba nga zifaanagana naye mwana wa maama Lujja natudde nawandiise yes kati sagala munnayuganda abeere gy'abeere yannafuye wakopye bukopye bannange sirina kye nakopye nkyegaana nkyeyambulula mu linnya lya Katonda nkyeyambulula sirina gwe nakopye kati abawagizi ba Kenzo bagamba ki abawagizi ba anko Idirisa Musuza Kenzo kyenyinza obagamba bawulire ennyimba ebbiri bwe lubanga olwange olusinga obbakolera basobola okukozesa olwange Ebana mwete mukyatya abantu bakulu si butati abantu bakulu kino omukulu yakyogera mwe muwulire ennyimba olukusinza okunyumira owulira mulimu luno lukunyumidde kozi Lujja tuli mu Uganda ndi mu Uganda nawe gy'olimu buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda yaffe okimanyi era nkiraba nga bw'okiraba yadde tuyinza okuba tubirabiramu ango za njawulo naye olubanga luguudo lw'ennakawuka nawe olabanga luguudo lw'ennakawuka yadde gwenza okuba olabira sayidi eri okitegeera so bwe maaso olw'okutuula awo
nembaako ebintu byenjogera ku nsi yange oba byenyimba ku nsi yange oba nabiki bigenda mu maaso kuba ndi muyimbi siri mutunzi wa kabalagala ndi muyimbi kyensobola okukola and government eriko yatuyamba netuwedde oba teyatuyamba kuba tuli bantu sigama teyatuyamba nze okubeera neddembera nga government batenyambye okitegera so yakkiriza eddembe lyaffe ne libeerawo eryokukola buli kimu kyetuba twagala okukola mu kaseera twagala okukikoleramu kuba tuli bantu tuli boogezi nze saawa zino ogamba nti kino kitambula bubi okusinziira mba nkiraba ninga nti bannaayi bwemwe omagala kumpa kasente kammwe nsirike mukasigaze naye kino kyendaba nga kyekituufu sisitemu yaffe ya Uganda nze ng'omuntu okusinziira nga kingefa singa sisitemu yaffe yonna yali ntuufu nga teyali volongoto nga bwe bagambako singa ndowooza tuli bulungi okusinga wano nze kyemmanyi n'ekigambo volongoto era ozzeemu kyewola nakyo kyali kya musajja kale nkisazizaamu kankozesa ekigambo kyabwe kisobola okugamba nti sisitimu kati tukozesa ebigambo ki byemutakozesangako bannange Government, where are you? Government tusaba tukolerayo ku bigambo bipya ebitegeeza ebintu ekintu nga kimu nga kirina ekigambo kipya kuba kati ebintu abantu asinga bagenda tusiba okwogera ebigambo byabwe nti nga tugamba ngenda kubuuza ngenda kutwala kugambe ankolo jjo osiibye otya nga nona akulwa nagambe muzeeyo osiibye otya ngambe gulaki ogamba osiibye nga naye ngambe osiibye otya osiibye otya wange abakopecha bajjajja kakati King Fa ani yakusasudde okuyimba oluyimba lwa struggle kuba yekenzo tumanyi government yamusasula okukola ennyimba ezo kyokka ggolwo ne lubanga atogamba lwe lusinga oli gwe basasula tewali yansasudde ne producer akyamanja naye nakikoze ku lwansi yange nga bwe nkugambye nti ensi gye ndimu omwana wange gyagenda okukuliramu n'omuzzukulu wange gyagenda okukuliramu nga nange bwe njikuliddemu okyegera njagala omwana wange in case kati kankozeko mu department yaffe y'endongo in case waba yingidde department yaffe y'endongo asobola okugifunamu okusinga ffe tugifunyeemu kuba ffe tukoze nnyo my brother nze nina hit songs zimumanyi ensi yonna zeemanyi naye empa gye zimpaamu sizye zirina okuwaamu okyegera bwe nti siwe mbadde nina okuba lwa nsonga endongo ngikoze ne system mpozi system nga bakogera dda naye system yakwata industry oba yakwata endongo yaffe yonna n'egivuluga bweti tekyalina amakula tebakulima endongo erimu ssente mpozi era obalaba abagamba nti mweziri bali ku side eri ezigaba nenga endongo yaffe ya Uganda ebyaddala akasente kaggwamu kati gwe nga yayimbye oluyimba lwa struggle singa NRM egamba omwana yayimbye bulungi oluyimba lwa Bobby olwa struggle kati ajja tuyimbira olwa NRM kuba ononya na kasente okulimba olwa NRM kisinziira nyiyimba kochi bwe mpita ne ngamba twagala oyimbe ku kino olaba ne Uganda kuwana President Museveni atakuwana President Museveni gamye ndi wanupu ndi mpagira president ubali Kyagulanyi Ssentamu ate nyimbire Museveni ngate naye mwana olaba eno Uganda esaawa zino ekibiina kyaffe kivuganya na NRM gye bagamba yeri mbuyinza oba yeri mbuyinza osegeera NRM ng'ekibiina kyonna nga bw'eryo giraba abantu abalimu bonna bali under President Museveni si bwe kiri kyekibiina ye party etwala eggwanga lyaffe Uganda bwawo department kati nga department ya tourism ngena project gyagala okunkwasa nga project ya kasente egatta ku Uganda sola kagana ne wabagamba nti nkuyegere omukulembeze atufuze for over 40 years osegera ne Uganda ngensi bweri nti muyimbira akayimba nyinza okuba sobola kikola ekintu ekyo kati gwe ng'omuvubukani yakuyingiza mu byebufuzi ebyo bwebiti ebiri deep ebyo gwani yabikuyingizamu King Fa ngoli mumalirivu nnyo tewala yingiza muntu mu byabufuzi taliyo ebyabufuzi yeggwe bikulimu nga nange webindimu webirimu wakasoli webulimu buli omu bimulimu gwe byabufuzi gwe muna byabufuzi gwe bufuzi gwe buli kimu yes kati olimba lwa struggle wali wayimbayo kwemabegeri oba struggle wajingidde kati mu campaign anyamle kokonyo nze ne Bobby tuli bakikomo linya kyeryo lwemala ngolwasooka kyakitegeza twakafunira side eri naye era nkulaga nti nze ne Bobby tuli bakika kati ng'ovudde struggle nga struggle nze ng'omuntu siyimbira nti nyimbira struggle
nyimbira nsi yange nyimba za nsi yange nga Uganda osegeera so n'endala zombuuza zogambye ezize mabega nazo zaali za nsi yange tezaali za struggle waliwo bayita freedom lwakuba nti kati tuli mu kuswagolinga swag eriwo ya kukyusa nsi osegeera so I have to join that struggle osegeera wabeewo ebikyuka ebimu ku byo biraba nti byandibadde oba tebitambula bulungi maybe ng'omuntu omulala yandibadde n'endowooza eyo nga nange bwe ngiina bwe ntyo osegeera so the other songs waliwo gye bayita inshallah waliwo gye bayita freedom there gyeziri nyimba nyingi kati wayimbyeko ku Lale yonna mukulembeze watalaga Lale njaziyimbako wekinaba kiseera kituuse oba oyagalayo akasente ngeri mu studio gye bataakuwadde kasente wayimbidde ku ssente bakyakubanja so mulalo oyinza obba oyagalayo akasente luno oluyimba teruli it's not about money teruli ku ssente yes nebyennyimba ebiseera ebisinga brother bw'oba obadde ongoberera okimanyi nti byennyimba siyimba kufuna ssente nnyonnyo nti nkube oba mpe singa nabawemula dda ntrending naye byennyimba mala kulowooza byennyimba zibeera story ezisobola okuhiringa oba okukwata ku muntu oli nange nga wenagamba nti nyimbye ku maama nga buli muntu alina maama era buli muntu lugenda mumukwatako nga wenagamba nti nyimbye ku kunga nga buli muntu ayagadde okukunga oba muntu yandyetaza okubaako abantu abalala bakunga ye music gwennyimba kati ssente we ziba zakujja zigenda kujja mu kaseera kazo nga zituse naye essaawa zino nkola ki kye nina kukola nga muyimbi kati mu kayimba kakakunga mulimu layini ng'esano wano wetutudde oyagala abana Uganda bagiteekeko nnyo essira omanyi mu music mukwekamu ebintu bingi oyinza okuba olinamu kukola layini ng'oyagala ogiwa abana Uganda mu lurimba lwa kunga bagiteekeko essira layini esinga okubeera enkulu yakunga Kyagulanyi Bobi Wine kunga abantu balonde his excellence bali Kyagulanyi Sentamu bakunge beyongere kunga abeeno kunga abeeri kunga baganda bo kunga buli omu mukunge kuba this time round tuli mu bbiri tugenda ndakoloka 226 fa abasobola okunga balinamu kumaanyi essaawa zino population esinga okubeera ennene mu Uganda tuli bavubuka so tusobola okukozesa amaloboozi gaffe ne tukunga abalala n'abatamanyi biki bigenda mu maaso munsi n'osobola obbabuusa maybe oba osobola obbabuusa bw'oba osobodde bulemu busobozi bwe osobola okubaako gwokunga so message enkulu ya kukunga abantu balonde his excellence Robert Kyagulanyi Sentamu 226 oli mu federation nedda taata toli mu federation ki kyaggana okwegatta ku kenzo ate nga abalwanira copyright olaba yagambye tamanyi kati lwaki president w'abayimbi abatamanyi bayimbi balina nnyimba zitrending nga Uganda nga nina hitse ngo eziwera ennya oba 5 ng'ate president w'ekibiina ekimu tamanyi kati lwaki mba negata gye batamanyi togenda gye batakwagala kenzo takumanyi yagamba tamanyi teyagambye tamanyi kisoboka naye kisoboka sigenda ganda kisoboka naye okusinziira ku nze tekisoboka tasobola kubanga manyi oli muwandiisi wa nnyimba ate kenzo atera okukolagana n'abawandiisi b'ennyimba kokonyo namuwandiikira muntu mama namuwandiikira muntu ekyatuviirako okwawukana namuwandiikira kati njagala tukole bwe tuti kakyatuviirako okwawukana sooka okayiseemuko eri abakulu baba balaba bamanye omuntu ddala gwentudde naye omulyango gumu bwe gweggala kitegeezo gumu gubeera gweggula wanzigulira ekyo weebale nafuna lesoni ekyatuviirako kwawukana oba olyawo kyanyambako kwetereza ekyatuviirako kwawukana kyanyambako kwetereza ekyatuviirako kwawukana kyebale kubaawo kuba nakuwona kati toneno esitakutwala mu kookoonya akayimba tokamanyi bwe buyimba obuwambye TikTok ate ng'olwaliro buli muyimbi alwanira ku TikTok kati president w'abayimbi tamanyi bayimbi bayimba nnyimba za kabi ng'ezo mulimba nnyo olujja nammwe mulimba naye nga anyway nze kyenyinza obbagamba mugende mweyongere okunyumirwa obuyimba bwange n'okuyimirwa oluyimba lwa kunga mukunga abantu mubankunge temufa ku bigambo by'abantu bye bali mu kwogera gwe kunga mu mbeera yonna yonna gy'osobodde yes kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga Bobi Wine kunga yayamenu in fact ati nawe oli omu ku bannayuganda abatatidde kulaga sayidi lwaki abantu batya okulaga sayidi
Nusanga omuyimbi nga gamaze siraga side ndi muyimbi. Balina ensonga z'abantu obukinyinza okuba ze sobola banenya nabo bennyini sigamba nti babagenda kujja banenye lwaki nina side yange balina ensonga zaabwe abamu ku bo oba abamu ku bo bayinza okubanga abavuddeyo ne balaga side gye baliko well and good abatavuddeyo era balina side gye baliko lwakuba tebagala giraga oyinza okuba tebatuukirira nga butuukirize balina side gye baliko bamanyi side entuufu era bamanyi kye baliko. Yes. Kati King Fah gwe ng'omuyimbi wa struggle oba ng'omuyimbi wa Bobby kino kankikasukiremuko katono gombuli ekyo kirowoozaako. King Saha ndowooza mugwa mu bracket yemu ng'abayimbi abayimbira enkyukakyuka okubeera nti ayina mukyala we nga wa first family g'okirabamu obuzibu. Saha okubeera nga mukyala we mwana wa genocide okirabamu obuzibu. Ebyomunju bino ebyomunju tebitotolwa sijja kugamba lujja nti ngenda kukuwaayo ekigambo kyonna kyonna ku nsonga za Saha ne mukyala we lwa nsonga bali bantu bakulu ate saagala nnyo yingira mu nsonga zaabwe yamufuna muntu oba mwagalwa buli omu yafuna munne nga bonna bonna baagalwa era baali abo nga bateesa ensonga zaabwe sobola kuzeyingizamu kuba na kati ezaabo tuveeyo kati nze kyenjagala ekigazi ekikwatako kwe kuba nti oli munna struggle munno kati kali buli we bakoogera babanga abamunafuya mu struggle awo tabeerawo kumunafuya nti mu family eri gyali olaba tuyina bangi abeebika be tuzala maama y'omu taata y'omu naye nga tetukwatagana mu ndowoozo oba mu nzikiriza okategedde ne mu famire zaffe nga ng'olina baganda bo bakojja oba taata maama y'omu taata y'omu naye nga temukwatagana okitegeera naye nga tekikuggyako nti abeera muganda wo okitegeera nze lujja okubeera ng'oli bradange naye nga tetubonga tekikuggyako nti bonaaba ofudde bagenda kukuzika ku kijja kyekimu nange oba nina okujja nkuziike. Yes. So tekina bwe kimukoseza yadde n'akatono era abasinzira ku ekyo ne bamujjonkera as long as ali ku mulamwa mutuufu abwe endowooza zaabwe ntono balowooza mpola n'omuntu alowooza ennyo tosobola kutandika really and moreover baby mama ensonga zaabwe ate tekina kisobola kigamba nti ate kyawula mindset ya King Saha tekisobola naawe ebyomunju byawukana kye tuliko wano byawukanira ddala totale. Yes. Kale ye King Fah wanyawe ne basebo nja kubanga nyongera okumufuna just that obudde butukuttemuko ne butuvuga speed nenga music amuyina mungi abantu babuli bamujja music muyitirivu mugende ku YouTube abasobodde ne buli store yonna eya music gy'osobodde okutuukako iTunes Boomplay wona please mugende mufune endongo ya mino endongo gyogenda owulirako n'abaana abo endongo gye mulowooza nti tekyali mu Uganda nze njirina endongo mwe gye mulowooza nti tekyali mu Uganda nze njirina so genda ononye King Fah music owulire ku ndongo yange ojja kufuna eddekende just FA King eya bulijjo then FA ejja kufa hado ojjako bujja FA eno mujja tuuka mulwanire n'ekya King olwaki ate antu mwetumye ba King muli bangi ate entalo z'abakabaka we zinaatuuka basivilia nti babaita tewala genda lwanira linnya lya King kuba buli omu kabaka mu bwakabaka bwe tewala genda mpozi ngola yagala kujja claiminga bwakabaka bwange mbuye kabaka waabwo wajja ovva olutalo naye babanga buli omu afuga bwakabaka bwe ate wajja beerawo olutalo ate ebyentalo obyagala nakulaba wano munnange nno nze muntu asinga obutayagala ntalo naye zinnoonya wallahi billah nze muntu kati nedda kuguna omubiri mazima ddala entalo mbanzaagazaaki just ntulako olaba abantu ebiseera ebisinga fe abantu abakola ebintu ebimu betwandigambye nti byebirina okukolebwa tutuka ekiseera ne tetufuuka ababi mu maaso gawo naye tekigenda kutujjako bakunkomya kukola bintu biki byenina kukola bituufu okitegeera lujja bwe tubaako kye tukoze nze naawe nga kirungi non disappointing nga sigenda kulekerawo okukola kintu ekyo okitegeera mu bulamu bwe tuyitamu ndi muyimbi oli atunda binyeebwa olina emikwano nange nina emikwano okitegeera kati ebyaffe bisobola okuvaayo mangu nolabanga nyombyemu ne gwe ne mwali muleme ku ntalo zange mmeka okujjako abansookereza okyabonga ne alien naye simulinaako buzibu simulinaako buzibu muyimbi wa ggwanga
simina kozi nenga tetukyali bakyali kozi we once tight naye tetukyali bakyali nnyo tetukyabonga kale maliza ne kokonyo katono nyaawo tuliyita olunaku mwana kyali awo ajje wanapujjeko jagala genda yuke kunaabako just kunaaba bwe mmala nkomawo nze nampulira ekyejo mpulira kinnuma wano nga ku nkoto baby mpulira ekyejo gamba ya anyameleya koko ele ayayayaya ele yayamino